obunkenke, okunyigirizibwa n'amaziga mu bannayuganda. Oyinza okuba tobirabanga, oyinza okuba tobimanyi, oyinza okuba tonnaba biraba, naye nkuleetedde vidiyo luno olwaleero owulire era omanye lwaki oli mu mbeera gy'olimu. Dikiteeta n'akyemalira byonna obifunye olwaleero, mbikuleetedde mu kavidiyo kano. Sooka okalabe okakase ensi gy'olimu oba olina gy'ogenda. Kavidiyo kano kagenda kubeera kampi naye kakulu nnyo, n'obuwombeefu nkusaba okawulirize kaggweyo konna, kuba nkuleeteddemu kavidiyo weewulirireko naawe lwaki Uganda y'emu ku nsi ezasooka okufuna independence naye ate y'emu ku nsi ezisinga okubeera nga tezirina mirembe naddala mu bantu aba wansi. Lwaki Uganda omukulembeze waayo y'omu ku basinze okulwako ate nga we yajjira yagamba tayagala kwefaananyiza nga bakulembeze abo abeeremeza mu buyinza. Ono dikiteeta oba si dikiteeta? Lwaki Uganda y'emu ku nsi ezisinga okubeera n'embeera y'obudde ennungi mu nsi yonna naye ate yeesingamu okubeera n'abantu abatalina mirimu naye nga bayivu era nga basomye? Bangi bagenze mu mawanga g'Abawarabu, abamu bambi bafiiriddeyo, abalala bamenyekeddeyo, bangi bagwiriddeyo eddalu, abalala baalaalireyo tebasobola na kukomawo Uganda kwaboobwe kubanga emirimu gyabula ate nga ne ssente ezibazza tebazirina, ate nga n'empapula ku banditambulidde ezibakomyawo nazo tebazirina. Njagala nnyo ng'oberere mu vidiyo y'olwaleero osooka okakasa nti AKTV yanjawulo, wabula gwayagala edduuka sooka omanye nti edduuka liri Makindi lisigaddewo limu ali mu bitundu by'e Makindi. Kuba ku nnamba y'essimu eri ku sikuriini, omukyalo oyo muweereze WhatsApp message oba mukubire, byonna ajja kuddamu talina buzibu. Omwezi gw'okola gw'osasula. Liri opposite ne restaurant ya Haji Haruna Mbiru oba giyite HM restaurant okumpi ne Pakalasti. Wasula wakola security gulugulu wayonjo, kale tolwawo lisigaddewo limu. Kuba essimu eyo oba weerezaako WhatsApp message. Nzikiridde mu kavidiyo kano osooka okawulire omanye ennaku lwaki ekuyonka butaaba. Lwaki ennaku eyonka butaaba bannayuganda naddala abo enzaalwa ez'omu Central? Tutandise. Wawo senior presidential advisor naye alina omulimu mu gavumenti nga muwabuzi owawakulu owa president yawasa muwala we. Muto wa President Museveni Salim Musale naye senior presidential advisor. Mutabani wa President Museveni Muhoozi Kainerugaba naye senior presidential advisor. So kuba advisor Museveni baina kuliko basatu abo nja kuwako n'abana yabo, omu mutowe, owokubiri mutabani we, owokusatu mukoddomi we. Aba mukoddomi we yawasa muwala wo. Mukoddomi we. Kati ekyo tekyetaagisa gamba newobanga okutegeerako kumpi kikwetaagisa kumanya obuzibu Uganda bweyolekedde. Uganda yafuna obwetwaze mu mwaka gwali gwa 1962. Ssekabaka Muteesa yali pulezidenti w'eggwanga Uganda era yakwasibwa engabo okubeera nga addukanya ensi yaffe Uganda. Olwo nno eyasooka n'ebeera Buganda, oluvannyuma n'ebeera nga yeegasse wamu n'ebbulwamu Uganda ng'ogasse amawanga amalala gonna agaali gali okuliraana Uganda ge yalwanagananga nago. Ssekabaka Muteesa yakulembera Uganda mu bulungi wadde nga gwe yaleetanga Prime Minister we Milton Kawenkene Obote yamwefuulira era bambi musajja wattu n'amujja ku bukulembeze n'okwagala okumutta paka nga amututte mu buwaŋŋanguse mpaka Bungereza. Eyo gye yatuukanga embeera si nnungi era oluvannyuma omusajja ono Kawenkene Obote yamulumba ne Bungereza bw'atyo ng'ayita omu ku bakozi be yamuwa obutwa. Ssaabasajja bw'atyo Ssekabaka Muteesa n'akisa omukono era enjole ye yakomezebwawo e Uganda. Eyagikomyawo yali Alhaji Amin Dada Field Marshal eyayagalwa abantu ennyo wadde nga yali teyasoma. Era omukulembeze Idi Amin Dada y'omu ku bakulembeze abaafuga eggwanga Uganda nga tebakwatagana na buli bwanguzi. Mu ggwanga Uganda kiri ku likodi omukulembeze
akyasinza okubeerako nga enguzi ekkidde eddala wansi ebitundu nga 10 ku buli 100, ebitundu 10 yetetuuka na mu bitundu 10 enguzi, ng'ebitongole bikola, ng'amalwaliro galina eddagala, ng'enguudo zikolwa ne ziwangaala, era nga buli sekita ya gavumenti ekola. Amin yali teyasoma, era Amin ye mukulembeze w'eggwanga Uganda asembayo okubeera nga teyali muyivu. Wabula ekisinga okwewuunyisa, Amin ye mukulembeze w'eggwanga Uganda omu ku baasinga okubeera nga bakolera eggwanga Uganda, wadde nga yabeerawo akaseera katono, era bingi bye yakola mu kaseera ako ke yamala, wadde nga yalina okuwakanyizibwa kungi, naddala abantu abo abaali batamukkiririzaamu, kw'ossa abo abaali bamusosola. Amin yayagala nnyo ensi ye, era mu bakulembeze b'eggwanga erya Uganda, omukulembeze akyasinze okwagala ensi ye yali Alhaji Idi Amin Dada Ssalongo Field Marshal, kubanga ono teyalekawo yadde ekizimbe nga kike, kubanga ono teyalekawo yadde poloti nga yiye mu Kampala oba wano wonna. Era tulinawo ojja kusonga ogambe nti awo wa Amin, nga bwe tulaba ennaku zino abakulembeze ng'owa UPC yalekawo ekizimbe, ate nga yamalako ebbanga teyali yamanyi, yafugira emyaka gyali 10, yafuga Obote yasooka n'Obote 2, yalekawo ekizimbe. Abakulembeze nga abaliko kati ebizimbe babirina, naye Amin yalina omwoyo gw'eggwanga. Amalwaliro gaali gakola bulungi, amasomero gaali gasomesa bulungi, abasawo baali basasulwa bulungi, abasomesa baali basasulwa bulungi. Uganda leero yali ekola, UTC zaaliwo, era abaana baali basoma bulungi, ne ku institutions ennene ezawaggulu zaali zikola bulungi, era abantu abaasomanga baafunanga emirimu mu ggwanga Uganda, era n'abasomesa basasulwanga ssente zaabwe bulungi nnyo, era ng'omusaala gumala bulungi nnyo. Amin yagezako okusitula ekonomi ye Uganda mu kugoba abayindi, n'okubeera nga yalwananga ye, wadde nga yalwananga omu, teyabeeranga n'abantu bamuyambako nnyo, bali awo bamuzinzi nnyo, era abaana baasomeranga bwereere okuviira ddala wansi mpaka ku yunivasite eri waggulu, ng'okusoma kwa bwereere ekitaliiwo ennaku zino. Ebyo nno si bye byatuleese mu vidiyo yaffe ey'olwaleero, kubanga saagala tulandagge. Vidiyo girabye gye nkutereddeko. Mwami Museveni, abamu ku baffamire ye abamwetoolodde abalina ebifo ebirala mu gavumenti, era nga by'amaanyi nnyo bya ku ntikko, kikwewuunyisa, era be bamu ku bawi b'amagezi ate ababe. Mukwano gwange mpuliriza vidiyo eno, sooka ogimpeera ekigalo, bw'oba oli mpya subscribinga ku channel yaffe, okoone nekkade tutambulenga ffenna mu mbeera yaffe eno ey'enkyukakyuka. Omulungi ampuliriza, abantu 3 bava mu nju emu, bonna bawi b'amagezi ewa Mwami Museveni. Kino nno tukirabyeko mu bakulembeze abalala abamu, oba oli okugeza nga Muhammad El Gaddafi eyali pulezidenti wa ggwanga lya Libya, yasembeza nnyo abaana be ku bukulembeze, naye bwe yava mu bukulembeze abaana be bangi bawaŋŋanguka. Waliwo eyattibwa, abalala bali mu Algeria tebalina mirembe, kubanga baayingira munda mu byobufuzi ebya kitaabwe ate n'avaako bubi. Kale kifaananyi ki ky'oba olaba oba ky'oyiga nga ggwe omukulembeze, nti bw'obeera ng'oli mu bukulembeze, beera n'abantu abalala b'okola nabo abava ebweru w'enjuuyo. Sikuganye kukola na banjuuyo, naye ab'ebweru b'enjuuyo tobasosolanga, basembeze, kubanga ky'olina okumanya, bw'abanga Mwami Museveni ye mukulembeze w'eggwanga Uganda, nga mutabani we y'omu ku bakulira amagye, ate nga y'omu ku bawi b'amagezi ab'oku ntikko ku special military operations, kitegeeza nti era amagezi ge bajja okuleeta okuwa omukulembeze ono gaakubeera nga asigalawo, era kubeera nga yeenywereza, tukiyita consolidation of power, ajja kwenywereza mu bukulembeze, kubanga bamwetoolodde bonna bantu be. Tebajja kulowooza ku nkyukakyuka, era ebyo ebinyiga abantu ba wansi tebajja kubeera nga babitegeera, kubanga bano bali mu mbeera nnungi, batambulira mu mbeera nnungi, bajjanjabirwa mu malwaliro malungi, oba oli awo agatali ga Uganda, ag'ebweru we Uganda. Tebajja kusobola kubeera nga bamanya omuntu wa wansi anyigirizibwa atya, omuntu wa wansi asula n'asiiba, omwana w'omuntu wa wansi asoma ye fiiza azifuna atya, abaana b'abantu ba wansi bwe basoma ddala bamalako oba tebamalaako, abo abatuuse waggulu ne bamalako mu kunyigiriza okw'amaanyi ennyo, emirimu bagifuna oba tebagifuna. Twawulira General
Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akola statement yemu n'abuuza bannayuganda abagenda mu mawanga ag'Abawarabu kiki ekibatwala eyo ddala ddala emirimu gye bakola eyo egy'obwa house girl oba giyita egy'obwakadaama mu Uganda tegiriiwo nga kiraga ki kiba kikuwa ekifaananyi nti omukulu ono akulidde mu bulamu bwa bbeeyi tamanyi bifa wansi ku ground tamanyi bifa wansi ku muntu wa wansi tamanyi oba bannayuganda tebalina mirimu tamanyi oba bannayuganda bafa omusujja buli lunaku tamanyi oba bannayuganda tebasanga ddagala mu malwaliro kale ono y'omu ku balowoozebwako mbu okubeera omukulembeze ow'eggwanga Uganda mukwano gwange gwangoberera oba agoberera omukutu gwaffe guno gwa AKTV njagala nnyo omanye nti bw'oba otula tooki ng'okuba tooki eggwanga ly'omu maaso tunuulira ebintu ebyo nti gw'oyinza okuba okuze oba ofunye omulimu naye ate gw'ozadde anaafuna omulimu nga gw'ovuddewo oba ne bw'onooba wooli gw'ozadde naye gwazadde muzzukulu wo alifuna omulimu era muzzukulu wo anaasobola okufuna ekifo nga ggwe ky'olimu bangi tubalabye nga bali mu bukulembeze naye babuvaamu ne batandika okubeera nga bakaaba ne batandika okubeera nga bakuritisayizinga naye ate akaseera we babeerera mu bukulembeze obwo oba oli awo bino byonna baba tebabiraba era bino byonna betwogera tebabiwulira bibayita ku mitwe naye bamala kuvaayo oba oliawo ne basooka bamanya nti ensi ey'abannayuganda erimu obukadde 45 abasinga gye bawangaalira embeera si nnungi embeera gye bawangaaliramu tewoomesa ddigobe era oluusi abamu basula abamu basiiba bangi mu balabe baminisita n'abakulu mu gavumenti ba MPs babawa amabaati okutwalira omuntu w'ekkalamojja ali mu mbeera embi atalina waasula talina waayegeka luba talina kyakulya amazzi akozesa mafu tebasoma tebalina kyakwambala naye amabaati ago omulungi ampuliriza baasalawo gegabanya bwe batyo ne bagakozesa bye baagala bemmeme yaabwe byesiimye omuntu owa wansi teyafiibwako Uganda oba yayisa budget ya biliyoni shillings 39 biliyoni 39 Uganda shillings esente ezo ziva mu ggwayo ky'obunyama ku kkubo ziva kuggwa asiba ku bodaboda yo ziva kuggwa akola mu saaluuni ziva kuggwa munnanga akola mu taxi ziva kuggwa alina ka restauranti gw'alina edduuka omusolo gwe bakuggyako ne bwoba oguze kindaazi ne bwoba oguze paani sente zo z'owaayo ezo omusolo ogwo gugende mu bannayuganda mambuka abali obubi ko ne beyayisa obubi beyasala obubina omulungi ampuliriza ne babagulira amabaati ago gaagabanwa nga n'abamu ku bagagabana mulimu baminisita b'eggwanga Uganda kyannaku mulimu sipiika Anita Amongo akulira parliament ey'eggwanga Uganda kyannaku Ssaabaminisita w'eggwanga Uganda naye ebintu bino yabimanyaako naye oba oliawo yabibuusa amaaso minisita ow'essente oba ayisibwako ssente ezo era yaziyisa n'azigaba Matiya Kaseija y'omu ku baagabana essente zino oba y'omu ku baagabana amabaati gano omulungi ampuliriza Uganda yo yeeyo bwetyo bweyimiridde bwetyo bwefaanana tetujja kukowa kubeera nga tubabuusa tujja kubeera nga tubabuusa bye twogera obitwale